Abe. Nze musomesa Bone Serubiri ndi musajja muyimbi wa nnyimba ezitendereza oba ezisuuta omutonzi.
njagala okwebaza Katonda ku lw'ekivulu kino kyentegese. Ndudde nga ndi musajja muyimbi era ate nazannyako katemba nga sinnaba kufuuka musomesa wa ddiini. N'ennyimba nnyo era nsuubira bangi nnyo be nasooka okuyimba abali kati mu nsiike. Naye kati nkomyewo nga nyimba ennyimba ez'omutonzi. Naziyimba dda naye kati nzize okusizza. Ebimu ku binkomezaawo mpulira nga sirina kyenkoze mu kuyigiriza eggwanga. Ate ng'Omukama yampa ekitone mbeere nga mbuulirira abantu nga mpita mu kukola ki? Mu kuyimba. Kakati n'olw'ensonga eyo kwe kujja mbuulire enjiri nga mpita mu kuyimba ate n'okubabuulirira. Ekyanzija mu katemba mu butuufu yali Mukama Katonda, kubanga sobola kukubuulira nangeri gye yannonda mu sitole eba mpanvu okundeeta okujja okutandika okuyimba. Tubadde tulonkinga oluyimba Maanyi gange. Oluyimba olwo era ntegeeza ensi ti mu bwangu ddala kubanga babadde balufollowinga ku YouTube, ku TikTok, naye nga tebamanyi yaluyimba. Kati oluyimba olwo Maanyi gange abamu baluyita Mukama, olwaleero toneekweka lwero olwo tubadde tulonkinga olwaleero. Mu kuyimba kuno mu butuufu Katonda kino akikoze, njagala okujja okukomawo mu kuyimba kuno era nzize nkomyewo okuluŋŋamya Abaganda bange kuba abo mbayita bato bange. Entalo mu kuyimba buli omu Katonda tesobola kwerangirira ne ŋŋamba nze nsinga, era sobola katugambe Pastor Bugembe muyimbi wa gospel, nze sobola kuvaana ne ŋŋamba musinga. Ekyo ate nze musinga, naye bw'anaava n'agamba ayansinga atujja kubeera nga tetulina kyetuli. Ffe katujje mu bantu bakole ki? Basale. Bw'ozannya omupiira ng'oli mu kisaawe sigwobera liifu, era sigwobera omuwagizi wo. Kikyamu abantu be balina okuweera ennamba era twongeremu amaanyi. Bayimbi bannange mbuulirire bubuulirizi, naye entalo si nnungi mu kuyimba. Kikyamu nnyo nnyo okubeera kwegamba industry yaffe baba bagyonoonye okuta nze nsinga ne tudda mu kuyomba. Ekirina okukolebwa bw'olaba nga gundi akusinzeeko leero luno nga kyakutteyo, naawe yongeramu maanyi okulaba nga abantu basalawo nga bakuumira mu nnamba emeka, so si gwe kujeewa. Kubanga singa kiba twewe ennamba ne UNEB ndowooza abaana ba senior 7 primary 7 senior 4 ne 6 bandyegolodde ebibuuzo, n'ab'Emakerere bandyegolodde. Oba okitegeera, buli omu neyeewa ennamba gy'ayagala nti nfunye first grade. Naye kaakati wali abamuwaki first grade, be bantu abo tubawe ekitiibwa, bo balamule so sifa okweramula. Nandibadde mbayita ne njogerako nabo, naye abamu bentandise okusembeza njogera nabo. Kati mbadde n'alunda mu biru Mickey Wine, Sauda baagala, waliwo ne Shira Sekyanzi, Saniyo. Kali ndaba nti saagala waakirwe mbanga nfunyeyoko ng'abo tutandika okutereeza music, era njagala tutereeze music tubeere ba Luganda, kubanga kino ekisaawe kyandibadde kitukuuma okuba abooluganda, so siba kucyankalana bucyankalanya engeri eyo. Oli muyimbi wa gospel, lwaki ki ekikuleeseza abayimbi ba secular? Yes, anti kiswaza era obuyimbi n'oli naye muki just twawula. Nze nnyimba za gospel bali bayimba za nsi, era bwe mbadde wano bannange bamperekeddeko tebayimbye za gospel.
naye nga kitugatta okuba ng'abooluganda kulabawo Pastor Bugembe Reviksoni abantu bwe bati kakati Pastor Bugembe mbadde tannafuuka nnyo mukwano gwange naye ate bano bandi ku lusegere kati yensonga lwaki bazze mangu kati era nsuubira nti amangu ddala ekivulu kye naddamu okutegeka nja kubeera ne Pastor Bugembe n'abalala wangi naffe era abantu bano abali wano kubanga mubadde mu bafaatha mubadde mu baki si bagamba nti nno bazansi naye naffe eza gospel zireeta abantu kuba zikwata ku mitima gy'abantu atwongere obutali security ebadde etya waliwo abantu abemulugunyiza olw'ensonga nti omu ku bawagizi bo ayingidde ekyo simanyi kyenyiza kwogera ku muntu oyo naye nja kukubira gavumenti omulanga nze kanjogere kino kankyogere nakwatako ku mmundu ku mulembe guno ogwa Museveni era ayagala jambuuze bwe nagikwatako naye ate ensi eyonoonese ffe twakwatira emmundu twagiwanga ekitiibwa ku mulembe guno era tetwakkirizibwanga kuyingira mu bantu na mmundu ngeri eyo naye amateeka oba gabadde ki gafuuse omuntu n'ayingira mu kivvulu kya munne ozze n'emmundu ozze kukuba muyimbi ozze kukuba ani awuno bannange bano abakozesa emmundu bannange eno gavumenti ffe twagireeta mu buyinza nali omu ku bo kuba nali kadoogo ayagala ajambuuze naliyo era ayagala jambuuze kakati okuddawo ne twekalakaasa n'emmundu zifuuse ez'ejjenjero tetwetaaga gavumenti yaffe ate kugifuula mbi naye ate ffe abalimu nga ffe babi kakati munnange omuntu nga kati ng'oyo ng'ayingiddewo n'emmundu aba n'obukodyo era obugiyingiza oyinza n'okwekanga wayitidde totegeerawo naye neetonda ku lw'ekyo ku lw'omuntu oyo ayingidde n'emmundu ajjeyo emmundu ayagala okuba abantu ekyo nkyetonda era nsaba Katonda omuntu oyo amusaasire era twabeeranga ne jebi lwakuba nti nze ebintu ebyange mbikola mpola mpola naye nabeeranga ne jebi era nsabira abantu buli lwakuna mbeera ebusaabala olunaku lulamba nga nsabira abantu manda esemba mu mwezi mbeera kiwa mirembe nga nsabira abantu buli lwa sande mbeera bwayisa buli lwa mukaaga olusooka mu mwezi mbeera overnight kabula muliro ate buli lwakubiri era olusooka mu mwezi mbeera busaabala overnight kati nsabira abantu ab'enjawulo era Katonda ampe ekitone ekyo mwebaza